Nengende eka natuuka eko tulo twambula kolole nalaba okusula mu ngate nga tuzanemu okujja nagenda mu kisenge ne envayo ne bakako mu ddiro ne bigaana naye ng'omukyala ambuuza kiki nga simubuulira yambuuza nga kino mugamba zange binsobedde otulo tuganye nagenda okulaba obudde nga bukedde manye tebulwa kukya ne bwe bannaku efa ne bwoba olina ebizibu biki era bukya bwe bwakya nga nekuba mu ddene nga nzituka okutwala amawulire amalungi emmengo ku CBS kumbe ntwala butwa kiki ngenda okutuuka emmengo nga balamu oba yabitegeera atya balamu ono waffe balamu waffe agenza okugula ekivulu kyennakivuba ekitobera wagenda okugula ekivulu amala okisasula ababuuza mugenda ddi mu State House oli namugamba owemula nti appointment yamwe yayisimu Kayibanda yabakulembedde ngenda okutuuka nagwa mu nsana Katonda yampa amagezi omwoyo w'amagezi era bwe natuuka mu State House namugamba Your Excellency nze sikiikiridde CBS wowe ekitibwa Kaya Kavuma yalina okujja ne management sikiikiridde Buganda Katikkiro Oishibwa Walusibi yalina okujja ne cabinet ate size wa president wa Uganda kubanga sirabye ngenda kwogera na president wa Uganda naye nzize wa taata wange kuba ebyokwogera ne taata wange mbirina nagoba w'abasirikale ne bannamwe nawe mugende bino bya family ekyankola obubye nnyo kati sina evidence singa teyabagobawo ne mbasaba akatambi singa nange nekwata oba faamu y'egomba oba lwakitula ebyonoonekayo katambi tinange ndi wa family gabana abakamera yabagoba sina evidence nga twogera ng'agamba amiri abaana bange bawe transport million 3 Kayibanda katofe weyasooka nambuza Kayibanda kati nkuwa eki nemugamba wekitiibwa tuwe million 5 buli omu tugetweyi nemugamba naye million 5 bwozituwa kati wetaata enkya nosaba omutwalo mbasigulina nemugamba mukifo kyokumpa ekyenyanya mpeddo zaako CBS yange nagamba ekintiye ojja kuba ompadde kukadde nga 5 ate nga ne bannayuganda basajja nga rediyo yange kweyi netufuluma netujja nokadde busatu nagaana okukola akamiro kuba bonna singa nabagamba nti kambateme ekimu eky'ekkumi baali bajja kukwata yali ayabukutteko naye nagamba buli mukamulekera omukisa gwe atuuke n'obukadde bwe 3 anaye tweyagala miliyoni zaffe 10 n'ezi netweddaabula akati nkola ntya Dede emaze okuddako Dede bwe yaddako ne bangoba mukisezi CBS bwe bangoba Katonda wa Kayibanda n'agenda ebbanda n'agamba Ssaabasajja Kabaka nti musajja oba muwe Ssaabasajja Kabaka n'akubira ekisibakaya aba Dede yazzeeko naye akasajja kange nga sikawulira ne bannoonya ne bankubira essimu baatula meeting n'abagamba ono gundi ye mukwano gwa Kayibanda yabamukubira era mutuufu yali mukwano mwami Kasozi nankubira Kayibanda oli wati gye mwansindika naye atoyogera bwotyo ate temwankatisiry eno gye mwanguzizza gyeno nagamba ajangu wano kusibesi nimugamba nedda ssebo sisobola maama wange aba yazuukidde nyoka entambuza ebigere nga nzijja funa entambula yo nanjye koleki naye yawonna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Mukulu Kayibanda njagala otubuulire wabuulira luddawo mukama bwe yakuyita abantu bono obaleka ku mitimbagano abaali bakunyumirwa ennyo abantu bange basebo ne bannyabo mpozi amanya yenze Seguya Godfrey Kayibanda omutume wa Kristo eyakamaliriza okufuna diguli musomo n'akamalo gikuba olukumu mutwe era kati ndi mutume wa Kristo ajjudde
era kati emirimu gyegenda kutambula bukwakku egy'okubuulira enjiri eya revival. Abantu badde eri Katonda bakyusibwe, si kubuulira abantu kwetikka byamagero kugenda kutambula amawanga, nedda kubuulira abantu enkolagana, okuwulira eddoboozi lya Katonda basobole okubeera nga bakola Katonda kyayagala. Kituufu. Nze pulezidenti bw'abali b'embizzi mu Uganda ekyo si kirumamu ate tekiswaza kwogera. Era sinafunayo challenge nti oba tunalonda vice president wange ye Suna Beni obinyanyanya atayinza kundi amulukwe kumpamba. Era nga yenze si president cha president na kigana nze chairman w'abalundi bonna abazaalibwa wano mu Uganda. Manya abalundi ba biti bibiri, waliwo bali Fijizi abadduka olutalo, naye waliwo abalundi bamulekwa abazaalibwa kuno, abo benkulembera nga gwe nga nze n'abantu abalala. Era njagala kwebaza bonna. Yesebo genda mu maaso. Nze yenze Kayibanda wammwe gwe mumanyi obulungi, gwe mwagadde ennyo. Mbadde mbabuzeeko ebbanga ddene naye nga ndi mu kuweereza Katonda wange, nga ndi mu kusaba n'okusiiba. Era Mukama mwebaza nti yampa okwolesebwa n'aŋŋamba noonya omusaayi gw'abalundi bonna obakuŋŋaanye wamu. Era nenkitandika. Nze pulezidenti w'abali b'embizzi ate saagala kubeera pulezidenti mulala. Nze ndi chairman w'abalundi abazaalibwa wano mu Uganda, bajjajjaabwe baafa, bazadde baabwe baafa, kati twasigala tuli bamulekwa. Era nga twegattira mu kibiina kyaffe kye bayita Balundi Twirundanye Development Association. Niye ebigambo wabiyigira ludda oba akuzaalira wano? Ebyo ebigambo by'olundi wabiyigira wano? Bw'obeera n'omwoyo omutukuvu ayogera buli nnimi zonna. Era njagala kwebaza abalundi bonna, ate naddala Mukama ampadde omukisa nti nsisinkanya abalundi ate nga baana bavubuka, mwana wattu, ate ne bakkiriza ddala nti tuli balundi. Nengamba Mukama yeebale. N'olwekyo mu constitution ya Uganda mulimu amawanga agakkirizibwa ne bagateeka mu constitution ya Uganda. Muli eggwanga ery'Abanyarwanda n'eggwanga eryaffe ery'abalundi. Mweri mu constitution eya Uganda ne constitution ey'Emmengo. N'Emmengo mwe muli nga muli b'amaanyi. Tuli b'amaanyi nnyo. Kati n'olwekyo ebiseera ebisinga nti eggwanga ery'abalundi libulidde mu mawanga amalala. Naddala mu Baganda abalundi basinga nnyo okubeera mu Baganda kubanga bafaanana Abaganda. Mwana wattu okitegeera. Ate Abanyarwanda abasinga babulidde mu Banyankole kuba bafaanana abaki? Abanyankole. Kati abalundi babulidde nnyo mu Baganda. Naye ng'ekyaleeta ekyo nti ye wali busoose n'obuuza Abanyarwanda n'abalundi bajja batya okubeera mu constitution ya Uganda. Ekyo nakyo kikulu kasita kyebuuliza njagala okiddemu. Bajja batya okubeeramu? Ssekabaka Muteesa, kabaka wa Buganda ow'olubereberye ye yakyala e Rwanda. Bwe yakyala e Rwanda n'asanga kabaka munne ow'e Rwanda. Omanye eddanga omuntu bw'akukyalira omulambuzaako ekyala batuuze n'omulaga ki? Abatuuze. Kati noono bwe yakyala e Rwanda ewa kabaka w'e Rwanda n'amulambuza ku kitundu. Kati bw'amulambuza ku kitundu Ssekabaka Muteesa basanga abantu Abanyarwanda nga bali mu kulima, omusana gwaka balima bwe batuuyanye. Naye nga wali balinawo ensuwa yaabwe erimu obusera kwe basena ne banywa, wali nga balinawo eseffuliya y'akawo n'obumonde kwe basena ne balya. Kati Muteesa bambi ye yalowooza nti oli aba bali ku kibonerezo, bali ku fatiiki. N'amugamba muganda wange mbadde nkusaba ku lwanga abantu bano obakole ki? Obasonyiwe. Kabaka w'e Rwanda n'amugamba mbasonyiwe bakoze eki? Nti oli mukubalimisa mu musana, laba omusana ddala, laba bwe babonaabona. N'amugamba nedda ssebo, abo basanyufu nnyo ku kye baliko kubanga biri bye balima byabwe. Neri ensuwa gy'olaba basena obusera ne banywa, wali balina obumonde ne kawo ne balya basanyufu nnyo, era bajja kuvaawo saa 12 oba emu nga bakola. Oli Ssekabaka Muteesa n'akyewuunya nnyo n'agamba eki? N'amugamba ewange kati beebase.
nyamba ompeeko ku bantu bano ntwaleko ewange bannimireko bayigirize n'abantu bange. Kati oli n'amugamba owa abantu babagabanga gamba nedda nze bwe mbatwala ne bannimirako ne bamala okutendeka abantu bange nze ngambako myawo. Kati Kabaka w'e Rwanda n'amugamba sebo okubakuwa nsobola okubakuwa naye kati bano bennyini benzijamu omusolo oguddukanya obwakabaka bwange. Ssekabaka Muteesa n'amugamba gwe mpa bantu buli bompa obabale nze omusolo nja gusasula. N'amubalira Abanyarwanda n'abamuwa era nga yasasulanga omusolo gwa siringi 1.5 ku buli Munyarwanda gwaleese e Uganda. Kati bwe bamala omuwa Abanyarwanda yasala busazi n'agenda e Rwanda e Burundi n'agamba Kabaka w'e Burundi n'amugamba naawe Kabaka w'e Rwanda mpadde Abanyarwanda naawe mpa Abarundi begatte n'Abanyarwanda mu kkubo batambule. Era naye n'amugamba sebo abantu bali wano bakolera mu Bwakabaka bwange kati ate mbakuwe bagende eyo nze ngenda kibalira wa. N'amugamba ngenda kubakomyawo. Ogenda bakomyawo kati omusolo gwe mbadde mbajjaku nti omusolo nga bwe ngambye ow'e Rwanda ngenda kusasula buli Munyarwanda gwentwala omusolo na buli Murundi gwentwala omusolo nja kusigala nze nga ngusasula gwe mbalira bompadde. Era tebyabangako kugamba nti gundi bajjanga buzi ne bagamba says kwezi ne famire yo mugenda ne muganda wange ono. Tebyaliko kweyagalira bakusanga bagamba Kayibanda ne famire yo bwe bakusanga bwe bakugambira ngati gwogenda wa ogenda Buganda. Kati ne bakwatagana Abanyarwanda n'Abarundi ne bakwata mu kkubo ne bakola ki ne bajja naye mu kkubo mwe empologomanga nnyingi. Kati Omurundi nga yakola ku bya security yasemba emabega era yakulembera empologoma zireme kubalya. Era bwe bajja wano ne batuukira e Masaka awo bwe bakampinga obuzibu bwali budene nnyo okuyita Mwankole kubanga Kabaka w'Enkole bwe yabalaba n'alowooza Omugabe nti bazze kuwamba Bwakabaka awo abamu bafiirayo babattirayo awo mu kkubo waliwo okulwanagana awo paka ne babagamba nti bane ffe tuyita mu biisi tugenda Buganda. Bwe bajja bwe batuuka e Masaka ne bakampinga awo e Masaka ne balondamu abavubuka ab'amaanyi ne babatwala okutandika factory ya sukaali ewa Metta okulima ebikajjo. Okitegeera kaakati abaasigala e Masaka era Masaka olaba yasooka okugaggawala mu by'emmere eby'emmwanyi obugagga bwonna Masaka bweriko amaanyi g'Abanyarwanda n'Abarundi. Ekitegeeza abantu b'e Masaka abasinga Banyarwanda n'Abarundi. Naye kaakati abantu bajjanga abataka Abaganda ng'ajja wali n'atwalawo nga basatu n'abatwala ewuwe n'abagamba n'asalamu mu ttaka li wakati n'agamba eno saidi njibawadde nze munnimire wane wange. Kati Abanyarwanda abo b'Abarundi be yali atutte abaana be baazaala ng'omutaka oyo abatuuma amannya g'ekika kyabwe bw'aba Wambogo abatuuma Kyagulanyi Ssentamu. Ono waffe si oyo bangi bw'abanga Wankima abatuuma Ssentongo oba Sali. Okitegeera kati ne bijja nga bitambula bwe bityo. Kati abaana abo be baatuuma ba Ssentongo be baatuuma Bakayiira be baatuuma ba Semakula be baatuuma ba Seguya kati abo be Barundi b'enkulembera era bennoonya mu Uganda wano benneetaaga. Okitegeera kati olwo bakoze eki basaasaanye. Kati ono omusolo agukuŋŋaanya siringi 1.5 n'1.5 atwala siringi 3 1.5 y'e Burundi 1.5 y'e Rwanda. Kakati ebiseera bwe bituuka addayo amagamba nti bannange nsaba mu nsonyiwe abantu sikyasobola kubakomyawo kubanga sibaawula kati bamaze okwetabika mu bange sikyamanya Abarundi be baliwa simanyi Banyarwanda be baliwa simanyi Baganda be baliwa bonna beetabudde mu bange sikola ki sibategeera naye omusolo gwo ngenda kusigala nga ngokola ki era Obwakabaka baatuusa kubujjawo nga omusolo guva wano mu Buganda
siringi 3 neziddayo wa eri Burundi ne Rwanda neziddayo eri Nyarwanda bano baavaayo nnyo ne bamanyika kati abalundi fene tusigala mu kateni olw'ekizibu kye twalina ekyebiteega ebiteega bye bakuume kubanga bagambanga abalundi balina ebiteega ebyo abantu nga tubitya era nga bagamba nti enkoko bwezaala bweyalula nakyo kizaala omukazi bwazaala waka kizaala enkoko gye bwezaala kizaala kati nga batya era nga bwogamba nti oli mulundi tolina gyojja kufumbirwa tolina gyogenda kuwasa naye nga byali byakutiisatiisa lwaki baali babatiisatiisa ku biteega ebiteega ebyo biva mu muteego babijja Tanzania omuteego ogwo kasi nga bwolaba abaganda balina amayembe amazadde waliwo n'amayembe ga kifaalu agatamya omusaayi gwa nsolo goganywa musaayi gwaki gwabantu kati ne bali abalundi abamu bagendanga e Tanzania ne baleeta ebintu ebyo ebiteega biva mu muteego naye nga si balundi bonna nga bibafuukira omuteego kati era nze ne taata yaŋŋamba towasanga omukazi omulundi n'oleeta ebiteega mu kika kyaffe ate taatawo si mulundi anti famire yaffe yabalangira abalundi abalangira ngoli w'amaanyi kati nga temuli biteega ebyo era yakitukuutiranga nnyo kati ekyo ne kireetera abalundi okwekweka era beekwese nnyo n'oleeta balundi meta n'opima oyinza okulaba abalundi abaliwa bayitirivu obungi naye ng'amannya be Basemakula be Bakyagulanyi be Bakayiira be Basentongo be baani naye nga kyava ku ekyo then kati gwe mulimu gwendiko ogw'okukuŋŋaanya abantu naye kugamba nti yadde gwe Kayiira oba gwe Semakula naye oli mulundi ate tekiriimu sitaani era Katonda yakutonda ng'akumanyi nti oli mulundi era agenda kuwa omukisa ng'omulundi ate kimusanyusa nnyo bw'obeera omulundi n'ovaayo naye kizibu kibi nnyo 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 kubanga oli mu layini y'Abaganda naye ng'omusayi gw'abalundi kati Katonda bamalayika baleeta ebyobugagga by'abalundi ate oli mu layini yaki ate bagabira Abaganda bamalayika bagabira Abaganda ebyamagero byabwe n'ebyobugagga bagenda okukuunyako ng'omusayi gwa Burundi gwe bakubuuka kati notafuna eri mulaini y'abalundi toliyo ne mu y'Abaganda ate batuuse bagamba oli mulundi kati oli awo oli mu bbanga njagala bakomewo mulaini yaabwe ng'abalundi tumanyagane tuyambagane twekulaakulanye naye nga tuli balundi bannayuganda bamulekwa abatalina tabbu yenna atamanyi nti ne Burundi ekkuba erigendayo lyerino tolina nasubi ligamba nti ngenda genda bajjajjange babeera wano tobimanyi kati tulina kubeera wano ate nga tuli bampisa obutanyiza ate bantu kutukyawa kituufu ekyo kyekigendererwa kyange nkuŋŋaanya abalundi abo ate mbasomese mbabuulire nti banaye tulina kubeera nampisa okusobola okubeera wano mu Buganda baleme kutukyawa bwe tuneeyisa obubi batukyawa naye tweyise bulungi twagalane tukulaakulane tugondere Ssaabasajja Kabaka tugondere gavumenti ya Uganda tusobole okubeera n'emirembe kubanga constitution bagikwatako ne bagikyusa ne bagamba tujjemu eggwanga ly'Omunyarwanda n'Omulundi baleese fujjo wano mugende naye nga mulagawa tetubeere ng'Abayindi kitaawo yazaalibwa kuno oba ye yava lu Burundi taata yajja muto yajja mulenzi muto yajja ne jajjaawo babaziika luddawo ffe kati twagula ettaka wano Mayungwe wano Mayungwe mu Butambala twali Gomba taata yali mu befumbe kyobola n'ettaka iba n'omwana wefumbe mu b'amafumbe wali ejjumbi mu bajjumba bigali we yakulira be baamukuza ne bamuwa n'ekibanja n'ofuuka naawe ow'effumbe enfuuka ow'effumbe niba ngambe Gomba waliwo abalundi bangi bayitirivu nnyo abalundi bangi nnyo 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 kati bwe tuva ejjumbi awo olw'emmwanyi taata n'agenda agula ekibanja ekapeeka eno ewasale kati eyo olutalo olwo byakyankalanira abazadde ne bafa kati nekwe kufuna wano Mayungwe kati tuziika awo Mayungwe muziika Mayungwe Butambala lwakuba ate nabo bannannyini ttaka baatabuse
batutabukidde ebibanja babisalako kati baagala buli katwegule milioni 15 Kayibanda zigenda kuva wa sente simanyi nze kyenagambye ngenda bagamba bampe bazimpe 15 yikanyaze batulekera bampe milioni 6 nze ngene ngula awona ekino nakyo kikola kuba bagamba mbawe 6 kati sizirina bo bazimpe nze mbavire mbalekere ettaka lyabwe ebijjanja kubijjawo oba mbibalekere ate nenye bitwala tebigenda kulima ebijja tubigenda kulima ngambi balekera babere nabya abula Kayibanda togwa malojja Kayibanda otandika uti obusumba nze nagana okufa ngende omanyini n'abantu babiri bamuwulirako bwe twakolanga naye ku super ku beat yakolako ne ku Simba naye abuulira njiri ali saidi eyo nansana naye yalokoka abuulira ate ey'oku luguudo ssebo n'omuzindalo n'ateeka awo anti kati ebiro bye tulimu byebiro eby'oluvannyuma Mukama waffe Yesu anaatera okudda kati gw'otandika ddi nkomukuwulira ng'oli kubukedde nze otandika ddi enjiri nze enjiri eyange oba okulokoka kwange kwali kuzibu nnyo kuba tewali yali asobola kumbulira njiri nze nali musamize kafulu era nga nfuuwa bufuyiru w'emizimu ne gijja Katonda wange gyalaga wakati era ku CBS awo twakolanga ekivulu kibayita enkuuka nze baali bantumye jjajja nkuuka nga nkwata microphone n'ensaasi yange n'empita buli musango ogwa buli kiko olubiri n'enduyiwa ku ttaka lwonna ne baavula kiki ebyuma ne babijjaku abantu bagenda kufa ng'abantu bonna bali wansi waliwo lwe nayimba mu lubiri awo kinasinga nange kwolwo natyamukko kuba nali nyimba bwe nti omusakazi yali asitudde akaana bwe kati ne kabuuka ne kagwa eri ne mugamba tokakwatako kaleke tekalina buzibu naye Katonda ono yansisinkana naye mwennyini nga tewali ambuulidde enjiri kuba ambuulira enjiri nga nkyakola ku Top Radio bansabirako n'abasumba 12 nga basabira gwo basabira nza bapasa Kiganda bonna baaliko nga bansabira naye wabulwako akamogo kagweka nabulako n'akatera navangawo nengene nakulabye wali nenkoona walagi wange kubanga nanywanga walajawe nakulabye nsobola okukera ku makyanzire ye naggulu ku Top Radio nkendeze ku lugendo lwe namuŋoona kati nawe wali okolera naggulu eri mu kiyumba ekitannagwa kati nasanga wakavaayo ng'okufuna otulo ate n'okufuna aw'okusula nyina kuyingira mu wali we batunda walagi nyweyo akagiraasi olwamala okukanywa nga ate nfuluuta baga mutamivu oyo muleke bwegunaamugwako ng'anaagenda kumbe noonya wakusula nsobole okutambuza ebigero okutuuka enaggulu naye naggulu yatubonyaabonya navubanga nakulabye mu kiyaayi nenkakuba paka naggulu ku Top Radio ate nenkakuba ekiro ne Sekiranda ne Katimose era netukomawo kakati Mukama akukwatiraku wa Mukama naye Katonda alina plan era Katonda bw'aba ayina gy'akutwala ng'anaakukozesa asobola okuyisa yonna gy'ayagala kati bwe ntuuka ku CBS ate ettutumu lyeyongera ejjitirivu ng'ovudde ku Top nga nvudde ku Top Radio kuba ku Top Radio abampuliranga bajjanga balinya takisi bajjanga na mmotoka ku Top Radio okulaba nze Kayibanda omwana w'effumbe kati bwe natuuka ku CBS ettutumu ne lyeyongera kyayabikanga baluuni Mukama nansasula kye nali nsinga okwagala kubanga nabeera ekawaala awo nga nsima toilet wasimako ne kutoye kawaala mulimu gwe nasooka okukola nga nvudde mu magye kubanga wali kadogo bwe nva mu magye nga gamaze okunyonoonekera baganfubutuddemu nkyagaagala banna nikati ate bagobera munki bannayala naye byonna bwe namala okwokoka nkijjukira nti yali Katonda kuba singa nagabaliramu waali nkyaziza Jeno ngonjagazaaki ye kati Jeno nga gwe nkunoonyaako ki mukutta bantu bammwe onoonya kwezi affe tetutta bantu anti bajjena abasinga kyebakola abafabawalanga lwakutta bantu aba UPDF tebatta bantu okulutya nga tosse batta balaba nti otuuka ku CBS ntuuka ku CBS taata wange muyitana taata Gordon wava munno Mukama amuwa omukisa njagala omulabako nga kitalo mutabani we yafiiridde Thailand yaseeredde mu hoteri nabbawo omutwe oyo taata wange menta wange sponsor wange mugagga wange Gordon wava munno Mukama akuwa omukisa akumpeera emyaka mingi obeerewo
muzeyi Gordon ampita ku WBS angamba Kayibanda obuntu obwo bwokola ku CBS tubuteeke ku TV ne mugamba tewali tabu yate twabuzanyanga live nga tuli ne Stwak ku late show nga ngenda ku TV ng'omuntu tubuzanya kakati mukulu Kayibanda tugende mu maaso tokyajjukira wadde ogenda ku CBS omukulu akuyita ogenda ku WBS mutandika okukola ne Stwaka baby obuntu bufuluma tukola ne Stwaka baby obuntu bufuluma bwenteekako CBS ne WBS naye Ositani yayagala okuyimuka yayagala okuyimuka enkokola nezaagala okujja CBS ne baagala okunnemesa ate oteeka otya product yaffe simye ku TV naye Katonda n'abeera wamu nange omanyi nali wampaka nzibe mbeera nyina kyenjagala ne bwoba ofa otya mba nkyagala ate mba nyina okukikola ki mba nyina okukiggusa nembeera ku WBS ne ku CBS nenkola ebbanga ddene nnyo nenfuna ettutumu ddene nnyo era neebaza nnyo management ya CBS ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda saagala muntu ayogera kintu kyonna ku Ssaabasajja Kabaka Mukama yakutuweerayo omukisa kubanga nze jjo lyabalamu bano omwoyo omutukuvu lwanzijukiza bulijjo neebuuza naye omukisa ne feva yonna nagijjawa lumu twali erugogo ng'abavubuka Ssaabasajja Kabaka najja nga alambula abavubuka bw'ati naye bwe yatuuka wendi mwana watu nayimirira nasimayiringa nankwata munga banange katozirikiraawo naddayo nga bonna bagamba nti Seeguya Kabaka amumanyi naye nga simulabanga nako akulabira ku nze nali manyi ne Kabaka kibeera kisolosolo kirya nga simanyi nti oba muntu nga njagala era bwe nawulira nti Kabaka ajja ne nga leero kamulabe omanye ekintu kino ekibeera ku matatu kino ekiringa kikwini ekyo nga nze manyi Kabaka bw'atyo bwabeera naye ngenda okulaba nga muntu ankutte mu ngalo nga mpulira engalo zigonda awe najja omukisa wamma nembeera emmengo neneeyagalirayo era njagala kwebaza bonna bannange be nakola nabo oba oli yampisa bulungi oba yampisa bubi nze saagala kumanya naye nze manyi birungi bye bankolera byensiima byokka ebibi saagala kubijjukira Mukama yakuweeramu omukisa Mukama yampeeramu omukisa ne tubeera emmengo ne tukola bulungi nnyo ebintu ne bitambula fiiti kati ebiro ne bituuka ebyokulokoka WBS kati ova emmengo ate ogenda ku Bukidde anti nzija ebiro by'okulokoka bwe bituuka Katonda agamba nti Kayibanda ono okumufuna kansooke maamuleko leediyo eno CBS bagimaamulako bwe kwi CBS bagimaamulako Mukama nga ajja ngamba Kayibanda genda mu State House oyogere ne President Yoweri Kaguta Museveni azzeeko leedi gwe wekka gwe olina okugenda munange nali neebase nga ndoota ndi ne President Museveni ng'oloota buloosi kirooto manyi Katonda ayogerera mu birooto okwolesebwa ayogera asobola n'okuyita mu muntu n'atuma omuntu gy'oli naye nze nafuna kirooto nga ntudde ne Museveni twogera President Museveni kati nendowooza nti birooto bino ebya bulijjo saakifaako naye bugenda okukera ku makya ng'ekirooto kifuuse tabbu mulina okugenda okulaba President Museveni kati tugume wa luvannyuma kati bwentuuka ku CBS ekirooto kifuuse ekirooto neŋŋambako omukozi munange omu bamuyitanga Nabbumba ne mugamba Nabbumba naloose ekirooto naye kimazeeko emirembe naloose tuli mu State House njagala tugende mu State House twogere ne President Museveni ajja kuzaako leediyo omwana n'akuba enduulu walalala mujje mulabe mujje bulire wuno mbega neŋŋamba mbega kati awumbeza eki kati nebinsobera nga saagala ate woofiisi ya mukama wange awulire ekyo kyekivudde mu nze omanye ebiseera ebyo nze omanye amazima ne bwe gaba gakawanga ogera ebiseera ebyo ng'okwogera President Museveni emmengo obanga ayogedde embizzi mu muzikiti nga kizibu nnyo bw'oyogera nti Museveni oba ne bakugamba nti wagenzeeko ewa President Museveni ng'olwo yakwalula esiridde naye Katonda mulungi nakkakkanya omwana omuwala oli n'asirika
neŋŋamba naye bange njasama nnyo kati ekyo bambadde njasama kyaki kati mba nfuluma bwete eddoboozi nendiwula nga ligamba kyuko ddeyo neŋŋamba gino misambwa gya Buganda gyegindiko bwe naddayo nayingira butereevu ku switchboard neŋŋamba wa switchboard njagala ompa amasimu g'abakozi bannange mbakubira enkya nyina birthday y'omwana bajje ne bwe tunanywa amazzi naye nga mbalabako n'akwata peni n'awandiika lisiti wenategerera nti Katonda yawandiika BNRM bokka nze nga manyi nti Mengo ndiyo nzekka yawandiika abantu 40 nga bonna BNRM naye nga teri abamanyi nenkwata peni nembakubira bonna ne bajja netuteesa nembagamba nenalose ekirooto naye President Museveni gwe mmanyi komanda wange gwe nalindabyeko mu lutalo nga tulwana bwe tunaagendayo nenjiya n'akakodyo alina essaati gikutuleko omukono oyambale mukono gumu twambale obuzinazina tumugende engoye twazitunda ne tuzinywamu obuugi tetukyalina kyakulya ajja kuzzaako CBS ne tumaliriza ne bagamba kati tutandikirawo ne mbagamba mmwe mwaloose nze naloose kati mwe munoonye we tutandikira ne tuvaawo ne tufuluma nga buli mwagenze kunoonya we tuyita tuba tufuluma bwe tutyo musajja yalinga eri nampita Kayibanda jangu bamitanga Ziyadi Sebuliba yali chairman w'enale mu Walubaga nanga Kayibanda oli utati gendi nga mwalaba timunaye twalaba kati mukola mutya nti ate tukola tutatompise era kati ogenda kumpa omutwalo ngene ngulira abaana akawungu nanga ne Kayibanda goli waffe tetusobola kukubonereza mu bantu abo jangu office nemuga office eri nandagirira nemuga taata nzija ku office naye nyine ekirwadde naloose ekirooto naye kinfukidde ekirooto njagala genda kuleka Kaguta Museveni mugamba zeeko radio naye ngenda kufa nagamba eki nemugamba yesebo okakasa Kayibanda nengamba abajulizi baabali eri tiimu gyolaba bali bonna bakozi ba CBS tubadde mu meeting era twawukanye buli omwana onya kkubo n'agamba saa 12 mwe namba sange mukomeewo basange wano nyengena nembaga mwe na 12 gwe sanga wano tangoberera mu State House olubukula newagira sigamye nti wali watutwala zemba twala tokkirizanga butewagira wekkiririze mugwe nabagamba gwe sisanga wano ku 12 totugoberera tukube essimu nti onotusanga mu kkubo ne twawukana ne bagenda 12 nali ntuusi munfo nenninda asatu mwabasatu bajje babula tiwalabika n'omu wajjako aba basatu omusajja agenda okuleeta emmotoka nga tuli aba bana naye ekyanga ne mugawo ekyangira bwere abantu abangi tebalwana luta amamesa amangi tegeesimira ki bunya bano abaliwo tugende nabo Katonda bakoze eki balisi ne President Museveni yagenda na 27 mu nsiko ne mugawo kati bali 27 ne mugawo tugende ejja wakajjani natuteeka mu motoka manyi tugenda Ntebe yakwata miti ya nalo ayina omukazi owokubiri gwe yazimbira eno mbadde manyi tugenda Ntebe nga tugenda Muduuma nga tuweta tutuuka ku kisaawe nga kijjudde nga Amiriya kyambadde yaliyo olwo ateekateeka ebyokwesimba ekisaawe kijjudde olwandabako bonna ne bamuvaako endulwala Kayibanda naye nga tamanyi kize amaga alabira kwa president yazze nga ate saamuga engeri gyendi omuwanvu ennyo nga mbulidde mbampi ejanyamba olwatuukayo natuukira mu byuma nensooka nteekayo Maria Rosa nembakonko nendirikisaanuuka busaanuusi bwe namala nakwata maikofe nenga maama ekindeese nyina ekirwadde ekinuma naye baŋambye gwe dokita akivumula noonya kkuba erigenda wa taata Yoweri Kaguta Museveni mugamba zeeko leediyo ngenda kufa enjala omuzindalo n'agukwata banaye Kayibanda nga bwagambye ngenda kumutwala Kayibanda genda owanike ebbaluwa esaba okulaba pulezidenti enkyogireete saasiibula sikulwanga gambirawo ebigambo ebirala najjayo bujja siddi yange nga ngamba banaye mujje mungoberere nga ngamba tamale konde tetuzirwala wandiika kati ebbaluwa ko omukazi ayinza okufa nga tatututte tumanya bintu bwafa ekiro ate tunoonya omulala n'atutwala wandiika kati ebbaluwa n'agiwandiika ku olwo lwali lwa 6 ku Sande n'enjizaayo ku lwokubiri zaali ziwera saa 16 zaali saa 6
nali mu bbala wali nakulabye bagitanga kajeti nga bia akutta akati neza ziddugadde simu nevuga nenfuluma ebweru gwe mwami Kayibanda ati essebo enkya ssaawa 11 mugenda kulaba pulezidenti we nakoma okutegeera genda kulaba pulezidenti awo wakoma okutegeera nakoma okutegeera ne ku mmeeza saddayo natambula butambuzi nenga tejogera totegeera nzijukira nti ntambuza bigere nga ntuuse ekasubi nengamba kati kaninye emmotoka neninye emmotoka nengenda ni wayina mmotoka yaffe lubalukiddewa lubaluseewa baali bagibbye nagitwalibwa bamakanika ne bagibba kibi nnyo motoka yange eyo nali njagala nnyo ne bagibba nengenda eka natuuka eko tulo twambula kolole nalaba okusula mu ngate nga tuzanemu okujjamu nagenda mu kisenge nenvayo nenebakako mu ddiro ne bigaana naye ng'omukyala ambuuza kiki nga simubuulira yambuuzanga kinemugambuzange binsobedde otulo tuganye nagenda okulaba obudde nga bukedde manye tebulwa kukya nebwe bannakwefa neboba olina ebizibu bitya era bukya bwe bwakya nga nekuba mu ddene nga nzituka okutwala amawulire amalungi emengo ku CBS kumbe ntwala butwa kiki ngenda okutuuka emengo nga balamu oba yabitegeera atya balamu owaffe agenza okugula ekivulu kyenakivuba ekitobera wagenda okugula ekivulu amala okisasula ababuuza mugenda ddi mu State House oli namugamba owemula nti appointment yamwe yayisimu Kayibanda yabakulembedde ngenda okutuuka nagwa mu nsana wagwa mu kukyokya ngenda okulaba buli mwansonga mu kaako neŋŋamba kiki era nayitawo obutereevu nengende wamukamwe ne mugawu wange ng'amaaso agantunuuliza ge bantunuulira makambwe naye mwe temukoye kubeera waka nga tetukola nafunye omukisa appointment nagifunye nziza obagamba tugende twogere ne pulezidenti ate abantu ndaba buli omwansongamu baagala yaŋŋamba ekigambo kimu Kayibanda nkwegayiridde funa ekituli wooyita ofunume mukikomera wano naye tosazaamu mugende naye temwetonda ate togamba nti mukiikiridde CBS era togamba nti mukiikiridde Buganda mugende kuki commission ng'abakozi nefuna ekituli wookola ki wooyita kakati nzija ngenda okutuuka nga bonna bali awo wali wansi w'amadalo manyi oku CBS ngesaati bazisibe wano mu biwato balinda nze enveewa bakwambalire nga wali ku kiseera kizi kati mba nnyimiridde awo katolo bwamaneka sibadde Moses ate baveene emabega ate batuuka mu maaso gange ate beekyange ne baga ate mmwe muli basiru mwali nkubye muveeno nga sibalaba naye kati awankwatako bwenti ajja kunyimizaako munnange sikulwisa eyo nsanze banteeze baagala kukuba Katonda wa Kayibanda okumanya nga talya nguzi tuba tuli awo nga zireeta Geoffrey Ndugga jukira noonya kifuli mukama wange kiyaŋŋambye mpitemu nkole ki naye nga siina wempita wali batayizaawo kati Ndugga bwajja asanga bano beeyambudde amasaati bagasibye mu biwatu beekyanga ababuuza bannange mutawaana ati uyo Ndugga batubegadda uyo atugamba mbongo agenda wa Museveni Ndugga ati ani yajja koleeti si Museveni kati bwabanga gyalaga temulaba nti waliwo essuubi eya leediyo okuddako bonna lwakiuka ne badda ku Ndugga wali ne balekawo bagenda okudda okutunula bwati banoonye mu ttoyi nga nze ntuuse wali ku mambo gyamu era nakubira Ndugga ne mugamba wange tebakuyisiza bubi nti nkugatte ku ttiimu naga nteekaako ekijja nenkuba mu State House nemugamba munyongerereko omuntu owokutaano ku ttiimu gye nabawadde bo nali mbadde yaabo nga bebaliwo nga bateekako Ndugga nga jja nga tutuula nga tuteesa nga tubimala naye ekizibu kye nafuna nti Ndugga yali yakatuuka oba enkuba yavaawa oba kibuyaga yavaawa ensi neetabuka neŋŋamba ntakudde emisangwa gya Buganda nfudde omusajja gwe twali naye omukulu n'agamba embeera eno nga nagiraba nga Muteesa adduka mu lubiri mbadde ndudde ogiraba neŋŋamba nfudde yali azise enkuba neetonnya emotoka nezipaakinga enzikiza netukyali wano Mmengo ku mambo tetunasimbula ne transport tumulina enkuba etonnya abagende 11 enkuba yatonya paka ssaawa 8
era ekyakeesa enkuba nava wali bannange bwe bali nenzira wali mu nsonda nenkaaba neŋŋamba kiki kino nosooka okaabamu amaziga eno ntabuddeyo sikyaddayo naye gye mbadde ngena enkuba eŋŋaanya okugenda kati nze enkoze ntya nenkaaba nali nkyakaaba essimu neevugaalo mwami Kayibanda nti yese pulezidenti temugenda mulaba ssaawa 11 mugenda mulaba ku ssaawa 2:30 ezekiro amaziga negaka nengenda wali nembaga nti abange enkuba nayo nekya enkuba bwekya omwana ayoza emmotoka yajja n'akamotoka obaani yamugesime naye katonda ono obulumizibu omwana namubuuza wali ononye ekiti simanyi kyapakukapakusi nevuga emmotoka neziti nemugamba wange ntwalaako eka nteekemu esuti lwaki ngenda bwenti nangamba olina amafuta nemugamba bireke bwe nateeka omukono bweti ngenda okujjayo muli mwaka 15 bakoleza mu mpale nemuga jangu tugende ebiseera ebyo sitaliti ngogiteekamu 15 ovuga nanvuga nantwala eka netugenda nenyambala engoye nenzijja netutuukawo nemaga kati ne bambuuza transport nebagamba mubadde ki batugambye kumulaba ssaawa 2:30 bwe tutambula okuva ziwera 2:30 nga tetunatuuka Ntebe tuba tuli awo nga bba wa Nasozi Christine omuwala Salongo Joni bamuyita Ismail Nswanjire ng'ayitawo mwetu nga tumuyimiriza ngajja tuyamba otutwaleko Entebbe mu State House mulina amafuta buli munatunda mulinye tegedde ekizibu kyammwe paka Ntebbe munaye nga tutuuka nga njogera ne Pulezidenti Museveni bulungi nnyo Pulezidenti nga ngamba genda owandika ebbaluwa ensaba okuzaako leediyo yo nga nkomawo ebbaluwa nga tugiwandiika nkuyisa mu bufunze njagala ntuuke wali okulokoka kwange ndokokaata wambuuzizza kasita Pulezidenti yagamba Amiria leediyo ngenda kugizzaako ku lw'omwana wange ono Kayibanda ne bano bakoze bazze nabo Katonda yampa amagezi omwoyo w'amagezi era bwe natuuka mu State House namugamba Your Excellency nze sikiikiridde CBS wowe ekitibwa Kaya Kavuma yalina okujja ne management sikiikiridde Buganda Katikkiro owekitibwa Walusibi yalina okujja ne kabineti ate size wa Pulezidenti wa Uganda kubanga sirabye ngenda kwogera na Pulezidenti wa Uganda naye nzize wa taata wange kuba ebyokwogera ne taata wange mbirina nagobawo abasirikale ne bannamwe nawe mugende bino bya family ekyankola obubi ennyo kati sina evidence singa teyabagobawo ne mbasaba akatambi singa nange nekwata oba faamu y'egomba oba lwakitula ebyononekayo katambi ti nange ndi wa family ngabana abakamera yabagobawo sina evidence nga twogera ng'agamba Amiria abaana bange bawe transport milioni 3 Kayibanda katofe yasooka nambuza Kayibanda kati nkuwa eki nemugamba wekitiibwa tuwe milioni 5 buli omu tugetweyi nemuga naye milioni 5 bwozituwa kati wetaata enkya nonsaba omutwalo basigulira mukifo kyokumpa ekyenyanya mpeddo zaako CBS yange nagamba ekintiye ojja kuba ompadde okukadde nga 5 ate nga ne bannayuganda basatu nga leediyo yange kweyi netufuluma netuliki nokadde busatu nagana okukola akamiro kuba bonna singa nabagamba nti kambateme ekimu eky'ekkumi bali bajja kukwata yali ayabukutteko naye nagamba buli mukamulekera omukisa gwe atuuke n'obukadde bwe busatu anaye tweyagala tweyagala miliyoni zaffe 10 netweddaabula akati nkola ntya Jedi emaze okuddako Jedi bwe yaddako ne bangoba mukisezi CBS bwe bangoba Katonda wa Kayibanda n'agenda ebbanda n'agamba Ssaabasajja Kabaka musajja oba mudo Ssaabasajja Kabaka n'akubira ekisiba Kayibanda aba Jedi yazzeeko naye akasajja kange nga sikawulira ne bannoonya ne bankubira essimu baatula meeting n'abagamba ono gundi ye mukwano gwa Kayibanda yabamukubira era mutuufu yali mukwano mwami Kasozi nankubira Kayibanda oli wati gye mwansindika naye atoyogera bwotyo ate temwankatisiry eno gye mwanguziza gyeno nagamba ajangu wano kusibye nimugaa nedda ssebo sisobola maama wange aba yazuukidde nyoka entambuza ebigere nga nzijja funa entambula yonna njekole ki naye yawonna
bamponna singa nali ntegedde Ssaabasajja Kabaka yakubye essimu nali ngenda kajjansi ate kukola yonki funa akanyonyi kansuule wali mugambe entambula yino gisasu sategeera nali manya nti jasi yankubidde bukubizi nga bulijjo bwankubira okutuuka linga ngamba nti ekyedoboozi yo lyetagibwa ku CBS nemugamba naye leero lwakuna lwaki nkola lwakutalo seeteeseteese kankolye eddala ku mmande nagamba nedda enkya nenzija byenkola sabimanya naye mba ndi ku washing bay waliwo driver driver wa Ssaabasajja afuga Ssaabasajja yajja nangamba kayibanda eddogo waccawa nemugamba eddogo eryo akiti Kabaka yakuba mwende nabuuza ledio yazzeeko akasajja kange kaliwa oteeka okwinanga olina gyologera nemugamba nemugamba lwaki tewankubirako bana abantu nalebadde mbayitana wange nimujje eno tuteeseze eno nesama mu CBS mu kifo ky'omusajja ofunyeko obuti bumekera bubiri kakati otuuse mu Nankali bwe ntuuka nga nvudde eka nzize baŋŋambye okutandika okukola era ntandise nkoze mpulidde ebyo byonna byonna onaŋŋambye Ssaabasajja Kabaka nga bwe yakuba essimu nenkola naye olunaku lwali lumu nenyimirira ku madaala awo agayingira mu CBS nentunula waggulu neŋŋamba Mukama nkwebaza kubanga omulimu gwe wantuma ngumaze naye ekigendererwa kyo oba ekiruubirirwa kyo Mukama nakitegedde naye sikisobola ekyokubuulira enjiri Mukama oyagala ndokoke naye nze amazima gennyini sisobola kulokoka kubanga omwenge gumpoomera nnyo bwe nkwata omunne gwa sigala mba sisuubirayo nakufa ate abakyala banene bootampa mmere kimala bumazi nemugamba kati nze ebyobulokole mba sibisobola saagala kukulimba naye gwe Katonda wange bwondokola nze sina buzibu naye tukola endagaano bwe mba ndokoka osooka nonzijja ku mwenge bwe mba ndokoka osooka nonzijja ku sigala bwe mba ndokoka abakyala njagala babere bannyinaze mbere n'omukyala omulobi na Nakalanzi ekyokulala nina ekitanda kyange Namirembe omwaka mbadde ekyebakako emirundi eki mu ddwaliro Emmengo ng'olwadde nemugamba nti bwonzijjako ebyokulwala okujjako bwe ndisoma mu kitabo kye ekitukuvu nti Yesu yali ava e Kaperunawumu ng'agenda e Ggaliraaya n'alwala awo nange ndwale nga Mukama wange bw'aba teyalwala siddamu okulwala ebyo bw'obikkiriza Katonda wange nakaakano essaawa eno nja kulokoka ndokola nali naakakyogera enkeera nengenda erungujja wali Kosovo nenzigulawo ebbaala ebbaala bwe njigulawo nagenda okunywa ku mwenge ng'omwenge gulinga amazzi nengamba wabaga waliyo omwenge omuto gundi mpa ku eyo nga gulinga amazzi mpa ku Nayiro ng'alinga amazzi mpa ku Gulbe nembaga abananga omwenge gugaanye nenywamu awo kawalagi naye nga byo tebikola ki abatavi ne baga tekukyaddawa wakoze ebbaala ffe tukukunywere nembaga bannange njagala naye mpulira tebikyawooma olunaku nga luggwako tugenda okuddayo enkeera nga ebyuma ebyakubye disiki eyakubye nga tuggulawo ebbaala ng'ebyuma babitutte ng'ogwa ku kizibu naye okumanya nti kyalimu omukono gwa Katonda saabisasula nannyini byo yammanja paka lyako wanandeka teyantwala ku poliisi naye kati babibye nze ngenda kubijjawo ebbaala neekomaawo kati mba ndi awo nga nteesa ne mukwano gwange antwala emutundwe ewa Pastor Tom gye nali ngenda okulokokera tugenda Christmas awo etandise okutuuka tutuuka ku ngenaku z'omwezi 24 nkuba ku ssimu y'omusajja antwala emutundwe ng'essimu teriiko okulokoka nenjikuba essimu nga teriiko nogamba nti ate guno omuswiba nga negamba ye kiki kino naye kwezi njagala kubuulira ekintu kino okakase nti waliyo Katonda ndayira nga ntya Katonda okuzikula maama wange yeebase Magumba simanyi frequency ya radio gye bayita impact ne bw'oleeta wano obukadde 10 timbulira frequency eya impact radio sisobola gikubuulira
naye nali nkutte essimu bwe nti nempulira leediyo ng'eyogera nga Sserwadda agamba nti yalokoka ngenda ku myezi 2 mwezi yali nga akolezeza omuliro mu bisubi ebikalu ekyokulokoka nekirinya nempulira nga obwongo sikyategeera nempulira nga nawaka sijaawo nengamba Sserwadda bwabanga yalokoka nga 25 nze zindeke nga sirokose saalina emmotoka yali emaze okunvaako nyina mikwano gyange benajazika ate ne bagisinga ne bagitwala nenfumula nengenda nenekuba ku kkubo naye kati kamufune bodaboda entwale nga noonya mundebe kuba nayagala erinnya Sserwadda nga simulabanga naku nga mpulira linnya Sserwadda nene mwagala kati nengenda bwentuuka ku kkubo kuba eriva ewange ne wajja bodaboda ngaeriko omusajja alina endeku erina omumwa bweguta nayimirira nagamba Kayibanda jangu kutwaleko nemugamba ndeka omanyi gyendaga ngenda kulokoka ate ngendere ku pikipiki endeku y'omwenge nva mu mwenge ate nzira mu mwenge nemugamba ndeka nagajangu kutwalirwa ebyo nga saagala byabwerere genda nendekuyo omusajja nanvaako nenfuna boda nentuuka ebukisa nenga naye lwaki ndokoka nga ndi mukyafu kansooka ensaleko enviri nebansale naye nga ngamba nsala enviri sala oyanguwe nga saagala ku saavisi ya Krismasi eggwe nga sinalokoka nansala mangu nenekuba ku kkubo owa bodaboda yayimira yali musiraamu nenga naye kikiki Kayibanda jangu kutwala nemugamba ontwala wa omanyi gyendaga nengamba kati omusiraamu ate yantwala okulokoka nenkigaana omusajja nakayibanda jangu kale ngenda kutwalira bweri nemuga naye onjagazaki gyengenda tojja kusobolayo naga gwe tuula nkutwali nemubuuza omanye wa Sserwadda naga wano mundeeba nemuga tuula nenga kale ntwala nantwala bwantwala ngenda okutuuka ng'abantu bali bweru bajjudde munda wajjudde amalala bali bweru nentya neŋŋamba Katonda wattu ngenda kusubwa nga sirokose akati ngenda okulengera asibye ekintu bwe kiti asha neŋŋamba ono alabika mukulu nenzijukira mu magye oddala esagenti oddala ofisa babisibanga olwo olunaku nga yagenda okukola ku welfare nga babyesiba bwe bati neŋŋamba ono ateekwa kubanga mukulu nemuyita nemugamba wange Pastor Sserwadda ali luddawa nanga gyali munda nemuga olina akapapula ne kalamu kampi nampa nempandika ku Kayibanda CBS nzize kulokoka nemuga kamutwali nadduka nawakatwala Sserwadda olwo akasobako naga abange mumanyi ekiri wano Kayibanda wa CBS mumanyi nebagamba ye uno wanaze kulokoka endulu ngamba Katonda wati nenyingira nenfukamira nateekako emikono naga mbadde siise nabalokoka wali abalala abagala okulokoka emisinde gyali mu kanisa ngenda okutunda bweti wano nga bakomeri ngenda okutunda bweti nga bakomeri ntunula emabega nga lalina ekomeri nengakatwe bano bona nze mbadde mbasibye twalokoka abantu nga 10 kwolwo nenjatula bulungi nnyo nti ndokose endulu nevuga ne bansanyukira nenzirayo eka ekiro nendoota ekirooto nga sitaani antudde wano gye bagamba nsoma y'amabbali g'amazzi amateefu n'omuddo omuto nambintwala n'abinnambuza waaliwo ekibirabira neŋŋamba wano walungi okusamirira eyalokose wano walungi okusamirira sitaani nampa pisito nenjiteekawo nenvimba kati mba ntambula obwana ne bujja bwa myaka egi nebunkuba ebikonde bwenkuba bweti nga nze sikwasako bwensamba sibukwasa naye bwe bwenkuba nga mpulira munobona bunkubye nkubye nenzijukira bampadde muno nenzijjayo ngenda okuba nga temuli sasi neeri